Kkooti ensukkulumu ye kkooti esembayo okuwulira ensonga. Kkooti eno ekulembera Ssaabalamuzi era ng'etuulako abalamuzi 10. Okutuula kwayo okusalawo ensonga kusobola okuba kw'abalamuzi 7, 9 oba 11 okusinziira ku musango. Wabula singa wabaayo emisango gy'okulonda, abalamuzi abeetaagisa babeera 9, naye ate mu misango emirala abalamuzi abeesalira babeera 5. Olw'okwetekkera emisango oba okwemulugunya okw'amaanyi naddala okuva mu kulonda kwa pulezidenti mu kuzimba kwa kkooti ensukkulumu, kino tekyabuusibwa maaso. Okusinziira ku ateekerateekera ekitongole ekiramuzi Pius Bigirimana, kkooti 3 mu kizimbe kya kkooti ensukkulumu ekipya zaazimbibwa ku mutendera gwa kkooti y'ensi yonna. Ndowooza ye kkooti esooka mu Africa yonna okuba nnungi, obunene, entebe, emmeeza byonna mulaba nti bya mulembe, ebituweesa ekitiibwa ng'eggwanga. Ku kizimbe Kololo kkooti ensukkulumu gye baleddukanyiriza emirimu gyayo, kyalina kkooti erina ekisenge kinene ddala kimu nga kituulamu abantu 7 litutuula, era nga singa babaawo bwetaavu nga bwe kwali ku misango gy'okulonda nga balina okuteekawo amawabweru olwa nnamba y'abantu abangi n'abalamuzi okutuula obulungi. Omusango gwa 2021 ogw'ebyokulonda Robert Kyagulanyi gwe yatwala mu kkooti ensukkulumu ng'awakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Museveni okuli omusango guno gwali muwema. Weewaawo kino kyali kiseera kya COVID-19 eky'okuwa amabanga, oboolyawo n'obufunda bw'ekizimbe nabwo bwagatta kulukulu. Authority by Lords number 5. What is mandatory in that one? Singa wabaawo okwemulugunya kwonna mu kaluuko bwa pulezidenti aka 2026 mu kizimbe kino muteereddwamu ekisenge nga kituuza abantu 15. Presidential petitions abawawabawa babeera n'abantu bingi mu politics, naye kati tujja kuba nga tuzikolera wano. Presidential petitions twakiteeka mu nkola kulaba nti entebe 11 because mu Supreme Court wabeerawo ba judges 11. Okuwulira omusango bateekwa kuba 7, 9 oba 11. So ekyo kye twateeka mu nteekateeka nga tuzimba kkooti eno. Mulimu ne kkooti entonotono esobola okutunula mu kujulira kw'emisango emirala nasobola okutuulamu abantu abali eyo mu 74, so nga n'abalamuzi 5 batulira ddala bulungi. Wateereddwawo n'enteekateeka esobozesa abantu okulaba ebigenda mu maaso mu kkooti nga bayita ku mutimbagano singa kiba kyetaagisa. Kkooti ejulirwamu nga yeddira obukulu mu ggwanga ekulirwa amyuka Ssaabalamuzi. Eno etuukiramu okujulira okuva mu kkooti enkulu omuli n'ebyo ebyetaaga okuttaanya mu ntaputa y'amateeka. Eno naye wali ebisenge bya kkooti 3 byefaananyiza ddala kumpi ng'ebyo ebiri mu kkooti ensukkulumu. Ekyawukana wano gwe muwendo gw'abalamuzi abawulira ensonga. Nnamba y'abalamuzi bano tetera kusukka 5, nga 5 kibeera nnyo ku nsonga ezikwatagana ku kutaputa amateeka, so nga mu kwemulugunya okulala babeera 3. Kkooti eno wabula emaliriza emisango gy'okulonda gitazingiramu gwa pulezidenti singa wabaawo butamatira mu kkooti enkulu. Ebizimbe bino byombi ebipya ekya kkooti ensukkulumu naye ejulirwamu byamalawo obuwumbi 15 okubizimba.